Sanyu ye chosen Becky. Beat FM. Banga mkwano gwango chaje kumide konti webali nyo webali dala. Abi mutebe kuza kadi manza yongero banga nkwaniriza no kubuza kubana muri mutiya mwe barutambuze ensonga abagamenti embere yabo nyika fune tujja kumira tutambulire mpola mpola kitezi wetu bwetambula mukamo ya kitondo kubera ngeri designed. So webera ngeri designed that way bwe bino kubawo amwenda abasembedde batumidde ko nyuma barubanga musembedde anet ya UK angamenti omugeza atuse professor Bajjo nyabo mulina Alfonso ayingidde ekibuzo kyawangambye okumubuuza nja kimubuuza Zawedde Imex International akutumidde Zawedde Imex ku TikTok akutumidde banafa abasembedde anjagala banja Zawedde Imex International bwengendo kubanga mbatwala ne mwana mwenzi Bajjo Alfonso Deni aluna mubereko atayina data tabera ku live eno bayi. Eno live si abanako. Abayina data mwekamu ababera kabatayina mwe musigala ko 10 oba 2 kasamu banga muyina data. Banyabo ne base. Kale tutandise program ku TikTok musirike. Olamuse ku bantu. Abawuliriza Beat FM mwenna tubebaza okutuulirizanga era nga eno program ekyasinze okuwulirizibwa ku Kampala n'emirirwano. Abantu be Masaka mwebale musanyusa nnyo kubanga mubaako Kyotera Kalisizo Lukoma Nsimbi twabatirawo program mugaso gwabatizawo program kubabuulira kituufu kubanga bagiyita anisensa tesunsula bwe mbanga nze Bajjo nze nakoze ekibina ng'olugambo ndwekolako era kadi mayina kuzina baddemu obutakkaanya ne mukyala we waka nina amazima ge nayogera nereza bagenda batereera omukyala agenda aguma bannayuganda olunaku lwa leero atayina budde towuliriza radio atayina data tojja ku TikTok atayina magezi towuliza program eno mbegayiridde nabe palisa bangambye kwebali abe palisa kwebali bonabona kwebali nabawumba tutu kwebali buli muntu yena tumukkiriza okuwuliza radio eno naye nga eno program ekoze kyamannyo okulaga eggwanga ekituufu n'okubabuulira amazima kubanga tetwekubira kale akitegera mu kagera kuwandika kabo muulidde watu sinaka enjagalo notina kososo okugenda ne kasese bangambye kwebali aje bujja barafa batulaba okuva ku mitimbagano gyaffe tubebaza nti mwe kasese kwebali abali UK akutumidde akutumidde ali UK anet mutumidde anet atufunira ku ki anet atufunira ku ate stream iganga kwebali kuno buli mu comment nga jolabira program eno mbalala uno kwa tugume John Bajjo Kyagulanyi Bobby Wine his excellence awambye internet kati mpaso mesaba wumba tutu sebo somesa mpa peni naye abantu bayita bawumba tutu amulimu ati abawumba tutu abetaga okusomesa soko mpe peni kadima professor abanga asomesa omuwanga peni professor abanga asomesa nze nasoma ne Makere by the way congratulations Makerere yampadde toseka nkoleza admission gunia ati linga anyoma ogenda soma ki yakwadde ki bampadde bachelor of events and hotel management. Arwade bampadde human resource management. Bakwade bachelors of leisure what? Leisure. Ade. Murogura bagaji fure yabumba todo ati. Makerere tweyanzige. Kankula gadi mission zango zirabe. Ati kakade kuja koza ndimo. Ngera ngenda kusoma. Baade bampadde human resource. Waba onale bangamba human resource courses z'abakazi. Onale bukisebamala. Baisi bamala mwagala. Sebamala yangambye nkole bino byendi. Sebamala yandagirira eddagala lya Arusha. Ne bali kuseera. Kakati Bajjo nanke nyini ngenda kusoma. Kati kamale okwogola ku diguli ya Bobby Wine mayisa kakogera nnyo ku Bobby Wine abasinga mulowooza. Oba nkolera nupu nze nkolera abantu. Balowooza walya. Ate nze ndi wankyuka sina kibiina kya byabufuzi kyenvuga. Wabula kyesaagala abagoberezi n'abagobereza abategeera abalamuzi bangoberera ba professor bangoberera kwegamba mbantu ntukiza interest z'abantu banga bangoberera bafuna amazima kadima. Okay tugenda Bajjo mangu diguli ya Bobby Wine eyogeza NRM obwama kasoke mbagambe kino ekigambo nti diguli nsonga ntono nnyo ku Bobby Wine era diguli si yandibadde ebogeza obwama obungi sawa zino gwatayina logiki webuuzeemu nti engeri gavumenti y'NRM gye yagala okuswaza Kyagulanyi singa diguleti yali ntuufu singa bagiteeka mudde ebirumira ate ng'emuswaza etya anti kati bayita mu weakness ze tisinga diguli eyo teyali ntuufu kamala okublockinga n'abawemula ku internet katontovaako kuliko abawemula bemblockinga singa gavumenti yakozesa dda ebituli n'ebikuba mu Kyagulanyi balamu balugahale minisita bali omunsi tebasobola kugenda ku mukolo nga tebamaze kwetegereza mukolo kigubagendako kiyinza nabo okubaddira era mu diguli ya muntu atafujemu kyakuyiga
nti bandibadde batwala Bobi Wine as an inspiration kitegeeza ki kwegamba omuntu asikiriza abantu nti nga tofudde ku myaka nga tofudde wajova nga tofudde famire yawe ekola ki nti osobola okutusoma n'otuukiriza ekirooto kyo era mu diguli eyo abatamina magezi bandibadde bayiga nti Kyagulanyi engeri gy'asoma nga temutegedde nti asoma yengeri gyagenda obbagirako Museveni mukasiri professor atandise kati nsomesa bawumbatu njagala demo okole statement ye professor atandise ngabo tutategedde kati professor atandise nga Bobi Wine asoma ngabo mutategedde nti Kyagulanyi abadde asoma era nga buli mu yebuuza diguli ate nga kankuwa ebyamako eyo diguli Kyagulanyi yagigwa emirundi 3 yagigwa emirundi 3 nga bwagwa Kyagulanyi yagisomedde emyaka 8 mbale simanyi sigamba ate alina byakola bingi kituufu abina naye badde enzibu kiringa ze bandi bampadde human resource nga muzibu nga simukola ki Kyagulanyi agudde diguli okulaga authenticity kitegeeza ki mu Luganda nyambo nyonyere batasoma banno nkulaga obutuufu bwa diguli eyo nti diguli ekubye Kyagulanyi emirundi 3 emyaka 8 nga asoma diguli y'emyaka 3 kitegeeza emyaka 5 agimaze agwa abaffe singa diguli yabadde yakiyaye oba singa diguli yabadde yakiwani yandigigudde emirundi 3 agisomera emyaka 8 ye abaffe Cavendish University olose yandibadde tikira omuntu emisana mwenna nga mulaba ng'emuwadde diguli etaliiyo nga yakiwani ye abaffe diguli ya Kyagulanyi lwaki mwagifudde nnyo ensonga ekyo nakyo kikulu lwaki bo bonna Cavendish yabadde n'abaana bangi abatikiddwa babadde bawula n'omutwalo lwaki Kyagulanyi kati nkuyamba nkugula obwongo ye public figure lwaki Kyagulanyi gwe balabyemu ng'ensonga ye abaffe ekitezi nga abantu bafa kasasiro mu bbula ly'emirimu eringi mu bumbatutu obubonyabonya bannayuganda osobola okufuula ensonga eyo diguli kakati kikulaga nti NRM tekyalina skills NRM ereka ebintu ebinene abantu bafa ekiteezi sente za state council bazibawo tugenda tuukawo ngenda kulaga lwaki abannayuganda mugenda kufa muli bannako nga muli bannako nkunyedda ngenda kulaga kubanga NRM babloga b'NRM basinze okupika ekintu kya diguli talina makulu ye abaffe Kyagulanyi okusoma obwaloya nga yagala n'asoma P7 n'asoma senior 4 n'asoma senior 6 n'agere Makerere obwaloya mbu mawulire nnyo ku Kyagulanyi ye abaffe okimanyi nti human rights okimanyi nti Kyagulanyi is a human rights activist nga gwe bw'oli nga nze bwe nti okimanyi Kyagulanyi is an activist mu human rights ne Kyagulanyi direction gyakwata amateeka gali compulsory tosobola kufuga ggwanga nga tomanyi mateeka kakati ekisinga okunuma ku bannayuganda balema okutunuulira ennaku ebaluma kyokka n'abavuma Kyagulanyi basuze nanjala Kyagulanyi ali mu America nze mbalaba ku internet ku diguli abavuma Kyagulanyi obwana bwabwe buyinza n'okufa nga temumutuuse koota sirika njogere abavuma Kyagulanyi obwana bwabwe bugenda kufa nga bukonzibye kwashako bulya bubi buli ku Kyagulanyi ne bumufula topic abavuma Kyagulanyi tebalirowooza nako nti balituuka Kampala Solomoni ewaabwe mu kika kyonna ayinza n'okuba omuntu atalina MDD kati Kyagulanyi bamuvuma bagamba bati because NRM erowooza okuvuma Kyagulanyi is the only tool ndabi abasinga soko sirike NRM okuvuma Kyagulanyi balowooza bamusuula ate oyo mwana Bobi Wine alina omukisa okimanyi nti NRM yemukolera activities ne wabaasi Kyagulanyi buli wabanga agwa NRM gemuzza waggulu naleba Kaluvini Kayanja bonna ab'NRM nga bavuma Kyagulanyi abusibe NRM mpuliriza kyenkugamba ate muganda wange Eddiini mwagala nnyo naye aleme kufuuka nga Malema Biriizi ate wajja mutwala nga Malema Biriizi ensonga ezimu azireke kubanga Balamu nazinayuganda ebbalamu kamwa koogera Balamu ampulira minisita ne mubuuza wagenza okugulawo diguli enkyamu nangamba diguli y'omusajja ntuufu nanga nze ndi minisita wa gavumenti sobola kugenda mu bintu biri fake lwakuba nti NRM ina uncoordinated movements nti NRM engeri gyeyagwa President Museveni afugako ekiwayi mutabanyi we afugako ekiwayi maama afugako ekiwayi abakoba afugako ekiwayi amagye gafugako ekiwayi mu NRM bwefuga bokka kuba kati amazima ng'abantu bali mu kufa ekiteezi njega tugendeyo ku lwayo tugumire wano ku diguli kakati munnayuganda mpuliriza ku BTFM diguli ya Kyagulanyi ntuufu nkuwadde bwino nti agigudde emirundi 8 yakagigwa emirundi 3 agisomedde emyaka diguli ya myaka emeka
era awantu awazibu Kyagulanyi wayolekedde wasisubira nti anayita LDC ekingamba asubira nti anayitawo kubanga alina obuvunaanyizibwa bungi ate Munnayuganda yenna awuliriza Bajjo Kyagulanyi kimukakatako okusoma amateeka okusinza mu field gy'alimu ate ekyokusatu Kyagulanyi yasomye nti lawyer agenda waliwo abagamba Kyagulanyi yanagenda bane bongo Bannayuganda bukyali wansi kyobalansi Bannayuganda bivaako bibonebone kadima bigambye Kyagulanyi anagenda mu kooti bagambye buli lawyer asoma agenda mu kooti kakati nolaba reasoning y'abawumba tuutu mu Kyagulanyi anawolereza ani mu kooti Kyagulanyi tasomye kuwolereza abantu mu kooti Kyagulanyi alina presidential ambition asomye kumanya mateeka nga president alwanirira human rights atambulire mu mateeka otuuka omuteeka mu ntebe ng'amateeka agamanyi kakati mmwe babagamba buli asoma obwalo yabayagala kooti abampuliriza ku BTFM Kyagulanyi yasomye diguli genda kuwoza mu kooti kuba tolina ssente zogenda musasula nga lawyer ssente zonna aziyina Kyagulanyi yasomye diguli mugenda wali kaya n'abalamuzi ba Museveni Kyagulanyi yasomye diguli kumanya mateeka ti ab'ekidezi Idi bw'alya ssente za kasasiro teeka ki erimukwata ntumusiba emyaka 5 otegedde n'ekyokubiri yasomye kwongera ku CV ye mubadde mu muvuma bulijjo nti yasoma MDD musiru ddala kati akulaze n'ebyabagezi abisobola kati Kyagulanyi ali mu kubalaga Kyagulanyi alinga Bajjo nze nsobola okwogera ebyekisino ngamba sitegana enjogera ebyamagezi ngamba nze nsinga okutegera I'm the only man with both nonsense and sense osobola kusanga ndi musiru nnyo n'ontwala ng'omusiru nonsa era nze kisinzira bantu nze ndi versatile versatile muntu akyuka n'embeera bwe nsanga kadima oli muwumba tuutu nkutwala nga muwumba tuutu bwe nsanga oli intellectual nkutwala nga intellectual ndi intellectual olimu oluwumba tuutu lutono kakati Kyagulanyi yabadde abalaga nti mwamugamba yakola MDD ya music dance drama yabakatolubwamu kati akole kuyaba mateeka abagezi katosobola kuyita mateeka ng'oli musiru kati yabadde abalaga is the only president with both nonsense and sense abantu bajubilating nti omuntu gwe tukkirizamu akutta omumuli gwa struggle asomye okumanya Bannayuganda muyina emitima ebira Mukama Katonda ayina ensonga gye bateeka mu bunaku lwaki mukyabonaabona nnyo ne mubulwa n'ekyokulya muyina emitima emibi ate ekibi Kyagulanyi mugenda mwejjusa nga agenze Bannayuganda babiri Vincent Segawo omumanyi omuyimbi bwe yalinga asoma ng'akyayimba ennyimba z'akadongo kamu tebamuwagiranga mu bikaali bwe yavaamu n'asiramu kanadda mu imaana bagita ibada bagita batya yadda mu ddiini yaffe ey'obusiiramu ate nga n'afuna ibada si kyekyo imaani yafuna imaani Vincent Segawa bwe yafuna imaani buli omu omuyitako awuliriza ennyimba ze z'akadongo kamu Lukumaani Segawa naye bwe yabeera ali ng'atimba ekikaali ng'akyerabira yekka kakati abantu abasinga mu tusiima tugenze nze Bajjo ojja kumala kufa mulabe omugaso gwange Kyagulanyi ajja kumala kuva mu struggle mulabe omugaso gwe mwaba muvuma kubanga njagala nkubule nze Bajjo olwenzija nenjogera ku radio tugambe nti oli mulago ofunayo kapanado kamuwandi tokafuna Kyagulanyi kuyamba bingi tebalaba mugaso Kyagulanyi buli lwabeerawo ng'akankanya Museveni waliwo ebikyuka mwena mwandibadde mu mudde emabega nenna Katonda yabatonda muli banaku yabatonda muyina emitima emibi kandi matoweriranyanga omuntu omwafu aba mubi omwafu akolima omwafu aloka omwafu mubi ne bwoba muyamba kumujja mu nnaku omusibu gw'obwavu gumuza mu nnaku kati abantu bandibadde bagatuwagira abantu baffe abatufaanana embeera tubatwale mu state house bafune obufuzi bajjaja kati ze nsobola okubeera MP ne siyamba banaku nsobola okubeera MP abanande batasoba mu constituency omanyi lwaki nagano saba Bannayuganda akalusobola kubyesimbamu biwumba tuutu ebisinga ojja kukiyamba kukijja mu bwavu ate kikulabanga omubbi kikulabanga omufere n'okireka ne kibonaabona kati ze mbonaabona akali ne kankubuza kati maze njogera abanaku mbonaabona nkubuuziza mbonaabona mpulira obusungu abantu bandibadde basanyuka nti omusajja waffe gwe badde balabanga Bajjo mpuliriza bulungi biri mu kuvuma diguli ya Kyagulanyi erekawo bano abadde bagamba nti MDD ati babandi badde nkulaze kadima nkulaze manyagala programu yali I'm so emotional Kyagulanyi talina kyagenda kukola Bannayuganda bisiru Kyagulanyi talina kyagenda talina wagenda kutuuka w'amaanyi kubanga Bannayuganda basiru Bannayuganda tebaagaliza bo badira obuvunaanyizibwa bw'okuggyako Museveni bamutikka omuntu tebamanyi obuvunaanyizibwa bw'okuggyako Museveni bwa Bannayuganda kati bo bene yali mwanya Museveni oba yajjawo omukisa
Museveni gwandibanga musambwa nze nkubuulira totandika bintu guno musambwa totandika bintu uyiza kwanga musambwa gwe kutufuga omukisa gujja mpuliriza tunaatera okutuuka tutwale kye twagala okulwanira ate abantu batandise okweyawulamu bali divided ne kadiguri abantu bali bagamba musajja wa fomu ya kati saa zino n'ensoma bagenda kunyiiga kati bagala kunda bweti nga ndi mawube soko ulye kanake nyine gomu kubagala okunda banga ndi mawube kakati success ya Kyagulanyi ye baluma teri kirala bana Uganda bayina omutima omubi bagala okulaba ng'obonaabonanga bo naye kati kambagambe nga ndi ku radio ekibabonyabonya mwe n'abampulira ku radio mitima gyamwe mubite mujja kuva mu nnaku nga muli babi ne mulimu abasanyuse bangi naye kati sawa zino twandize twogera tuyambye ty abantu okuva mu bwavu tuli ku diguri tuli ku diguri ya Kyagulanyi just ka diguri ke tuli batutogera nako naye kajjudde internet buli mwaka vuma buli mwaka tugenda mu kooti tugenda mu kooti nzijukira Elias Lukwago naliwo ku mukolo gwa n'omuntu gunnuma nako kadima nakiro kakirangire ku radio ennaku egenda okubaluma musaba Kyagulanyi agwe sike musaba Bannayuganda musaba Kyagulanyi agwe Kyagulanyi agenda kugwa kituufu ne Besigye yagwa Semogerere yagwa Sebaggala yagwa Sebaana yagwa Kyagulanyi tajja kubulwa kyakulya naye ennaku egenda okuluma mugamba kangosa olulimi olubi abanaku nze sirangira nako bantu bwavu nze kati basula kujja ku radio newana nti ne mugaggo bandi mwavu naye abanaku babi bayina emitima emibi leero oli mukawumu nenda njogera mazima ennaku egenda okubaluma mwejjuse ne Bobi Wine omugaso gwe nebbajjo manyi lwaki nkugamba abantu bano benyini batu disappointing nga bali tebategeera bwenva ku radio omulala nga gyayogera ebintu nga bamugoberera lero batumenya Bannayuganda be batumenya ojja n'obasomesa naloza nti bategeera basomesa ku byakabaka Wine fine bategeera omulala ajja kujja ateekao kipropaganda ne bakigoberere gomanyi abantu abatawizoninga kati mochimanyi nti ekintu ekisinza okulemesa struggle si Kyagulanyi si bannabyabufuzi bantu bano bennyini nti tebamanyi kye baagala leero bwe bajja okimanyi nti Muhoozi akuma enkungana najjuza abantu ekituufu okimanyi nti Museveni najjuza abantu okimanyi nti Kyagulanyi ajjuza abantu kati bantu kibaagala ki kati mbulya kati kale oli ku ledi Bannayuganda baagala ki tebamanyi according to you that's why nebefuzi bamenyeka emitima ne bagamba zina empuuta katuge tusikole mukozi sente tuziyemu sente Kyagulanyi akubeera ale bajja balina okuboola abali b'enguzi kakati Kyagulanyi bwakuba lale mugende ku lale ya Kyagulanyi yekka mu mugaali ffe tuli mabegawo tetugenda kuwagira mulala mu boycotting abantu abalala naye kakati babuzaabuza Muhoozi bwakuba afuna omutwalo Museveni n'afuna omutwalo Kyagulanyi nakoga byo bizunga buzunzi omanyize bina si byeguya go weguya zitubandiisa tebera kibayego beguya ze sibeguya abantu bange nze sina kye mbagaza tumumpanga obululu bwammwe mundeke enfe enjala mugende mugaggawaze kadi mazimbe kalina oza basobola okugaggawaza abo bo benyini balemedde okwegaggawaza bagaggawaze kati babasobola okugaggawaza Bannayuganda batategeera bwe bati kakati singa baboola ne bagamba kati ono abbye ssente bano basibye luzaba okimanyi abavudde mu nguzi babakoledde pate kati batokwata simu yonna okimanyi babakoledde pate kakati bagamba tulwanyisa nguzi mpulaga mubatuutu bw'abantu tulwanyisa nguzi bakuta omuntu mu musango gw'enguzi ate bigenda ku pate kati ekyo si kikolimo Katonda si abalogamu Uganda ekyo si kikolimo va mukuseka kadima ekyo kikolimo tukuta omuntu lwakubba sente kyokka sente zetukola mwafudde ekiteezi nga teri ambulance sente za kasasiro bazibba poliisi yatuuse neti abantu ne bafa tetunatuuka yeeyo mpulizati nkolaga obumbatuutu bakutabba sente za ambulance bakutabba sente ze ez'emulago mugeze mu pate babakolomera ate njagala ennaku ebalume ekitale we muli paka we muliddamu amagezi akanako kaffe katolina kyakulya ogwemu amagezi tukoya abasirusiru nkubuulira kadima obusungu bunnuma bandibadde bavoola ne bagamba oyo nga omuntu alidde enguzi nga bamulabanga sitaani niwaliwo emufujja amalusu mwena ne mutunula eri ng'omuntu abalyamu oluka bamulabanga sitaani bizinze mikono achenji birinze kalulu babiwe sabbuuni binaabe ennaku bbiri biwudde biwunye birinze kalulu ebigambo soko byange zinakowa abantu
byase byabaweereza bawano byabajja Alfonso nga bamuwulidde ayendowooza ye ebula nnyo okko nako abantu kadima ezamata kafagona ku lwaleero kadima nako abantu tulina ebintu bingi nnyo ku mmenya olunaku lwaleero tukomawo tugenda banga tugiyitako waleeri mukwano gwange awuliriza ewa Hajaruna Mbiru bajjanga metegere gyali kasoka male ekigambo kino bannayuganda muddanga mukunenya muntu yenna kyokka Besigye yali muyo tabatwala mu nsinsuubize Sebagala yali mubi ngawe mukubye Bobi Wine ye Bobi Wine ajja kubaviira mu bintu byammwe era mujja kusigalako ekikolimo kyammwe eky'obwavu ekyokubiri tewaba kulima limambo aze kufiirira olina kwefiirira wekka ng'omuntu naffe abafiirira tulina ebizibu kakati nawulidde obusungu kadima mayi wakinyiiza nnyo leero kadiguliiko omusajja ne bakafuula ensonga bajogedde nnyo diguri kakati kadiguri n'abasinza ogipostinga bajjo babadde bamuuzaayo kakati kankuyigirize kino ekikolimo ekyakwata Uganda kigenda kukutuka Museveni ne bwalivaako nga tuli basiru bwetu tugasigala nga tuli basiru kanategedde ekizibu kya Uganda siye Museveni nga tukiyimba bulijjo abantu bennyini kyekizibu kuba singa Museveni yali mu bantu abagezi singa tabafuga nga basiru kati omugezi omu Museveni asinga bana Uganda 1.5 amagezi abafuga lwakuba basiru kati montegedde buno kyenkugamba kakati ffe tuli basiru abantu bawansi babafuga lwakuba basiru abantu abatamanyi kyebaagala kati bali okwanyako omukazi ng'owa boda amuwuuba owa takisi amuwuuba owa special amuwuuba asimatoyo amuwuuba bannayuganda asanga yawuubamu n'agenda bannayuganda bamalaya asanga yagala yakwana abantu sobola kugamba nti kati bajja wano waffe ono si waffe katufiirire ku waffe bakutta abaana bakiro bisiise bizinze mikono katana n'abifiira bitiitiizi bizibu ojjano gagambiirewo omubiri ane bitekamu akamanyiiro bw'otandika ekintu kyekubiirawo omubiri ne bibanga ebikuwadde omulimu tebikubeererawo Agnes Timbatora agambye nti taata mpola mpola akuba owuwa akuba awumba bannayuganda munyiiza Mr. Bajjo agamba nti kadima kwe tuli tutumbudde empuliriza nze Lwanga Services wali eri mukwane Bukerere agamba nti kwali atumbudde namwe n'abatumbudde twagala kubeebaza tugenda kwetulamu kati ekikolimo ekyabakwata nga mumpulira ku leedi ekirungi kwe muli mugenda kufa nga mubonaabona ate bijjeeyo naye kakati abasajja oyagala bakola eki kubanga bannayuganda abasirusiru naye Kaibajjo kyembuuza ani mutuufu mu struggle Kyagulanyi mutuufu ne Lukwago batandise kubasinikira binnyo Kyagulanyi ye byaddala ali kwalaali nkubuulira ate abalala Kyagulanyi Lukwago Besigye ani omulala basigadde bali ku byabwe struggle bagirimu basatu ebyaddala kakati ekiremeseza Kyagulanyi abantu balidi bakiwulire ekiremeseza Kyagulanyi okuwangula Museveni struggle agirimu bwomu abasigadde kyokka ne binnayuganda obusiru bwabyo kati game P agakansala gole kagenda kujja mu budde nga bisiruwalireko mbugabadde nabyo binnayuganda yogera bulungi kati masoko nze ku radio binnayuganda janga weewo omyazi bannange siri mufere bannange ngenda kubafiiririra ngenge bisobola okugoberera n'obitomeza kyeva bitomeza eminaku kyebiruma Bajjo kana kalipo bizonto bikayitako kati bazonto balina kibategeeza balina amakulu naawe kati bagenda kukola ki kati bazonto badde bafuna ki kati bagenda kukola bazonto basajja atubadde bayamba ki ekiri awo ne lwaki bavuma omuntu abadde abanga wa ssente bavumyani sigeze bulijjo bali kumusaala bavumyani bulijjo balaga bavuma gavumenti kyokka nga balya kubagambye Yesu yagamba si bwe yaligamba nti kitange mukama wange yalingira obwakabaka nagamba kankuyigiriza mukezi tulakwa kinuma tituli ku radio buli muntu gwolaba eyeewanye ennyo Kyagulanyi butasobya bu principle bwe bulamu bwe ompulira n'avuma nnyo Museveni nsiba nkyogera aba akolera Museveni omuntu atayogera mazima atali straight omuntu atasobola kujja ku TV n'agamba nti Kyagulanyi yakoze ensobi bwati naye tutereze bwe tuti omuntu bwe yeewanyisa nnyo ayagala Kyagulanyi n'okusinga abaana be aba alina kyabala kyekizibu kya struggle ndeetekayo n'ensobi z'abadde struggle kakati mwegendereze nnyo babajja abajja bagamba nti ze Kyagulanyi waaligwa wendigwa baba balina kye babala oba bazondo baba bakeizi buli muntu yeefuula mbu Kyagulanyi gwe musaayi gwe manya tamwagala tugenda ku radio nsomesa abantu tali Muganda mpuliriza keizi siri tribalism
omuganda omutuufu nga Mukasa otandisa oluzungu omuganda nga Mukasa tekinkwata kukakasa abantu nti ndi muganda nenewaana zeba nange omuganda omunyarwanda oba omunyankole oba omukiga ayagala bamuyita omuganda yaba yagala abantu bategere nti muganda naye nze Mukasa kyange kibeera automatic and normal. Bw'olabanga abantu nga beewanyisa nnyo omuntu mbusimanyi bwe bulamu kati Kyagulanyi yabawadde obulamu ebwezo nga naye anoonya bulamu oyinagamba musimanyi sisobya kati manya biri bivuuka byolaba byasamira ku internet biina missoni yaabyo nakwa bina Uganda biwumba tutu bisajja byattu bimalaaya gye babivuga gye babizza kaizi oyimiraga ku mazima noyogera omutima gwo kati abitex bagenda ggulu nabitex kwali okuziraganya ogenda eggulu sika bampaani nagamba nalokoka mu mutima siina gwe ntya kaizi ompulira era mwendya ngamba nalidde nenagamba nakola ne Katonda endagaano kanzire ku saidi y'abantu baleme kundaba n'abasajja bano kiva mu mutima gwo so sigamba abantu mundaba naganya ogenda eggulu bafunye sente bapromota ne batampa kitegeeza mba nkolera kabampaane sitraga ina okuddayo ku bantu abajagala mu mutima abakoye embeera embi. Kadima aina audio note yafulumye ya Bizonto nga bigabana ati bagabanide ku audio note naawe bazino bana ina ko buchayi nze mbadde nkusomesa nti sitraga eno yafa onakulu yafa buli musiru atana aba maaso owengeregeze zebangambye nyirira firuta najja ne yefula zendi sabo ekiwumba tukisobola okubeera North Korea oba ne kibeera China nga kitegeera abe Kampala mbu kyekisalawo bimataka ebyo mukama asonyiwa okuwemula mpulira obusungu ate bajja oli mutuufu mu nsonga eyo kati kaiso oli eyo mu America nowefula mugotegeera abe Kampala mugoduumira byajja biba biina mission teri mugenda kujjako mu 7 nga temubuuse kabaddi ka Museveni kuba Museveni mugezi kati kankula ebintu ebisinza okutta struggle byo byemulowooza mu bya struggle kumbe biina mission zaabyo abawumba tutu ne bagoberera kaizi tovaako tusokotumaleyo point yange kaizi struggle terina gyeraga nga bannayuganda bennyini bakyali basiru nze seegu y'abantu bo baba balye bannayuganda bo batwala obali bagaggawaze kasaba bakolera olugambo wano kagosinga mu Uganda bafundikira obufuuse sekadaama kati bakuyamba ki nze tunyumiza gantu bana Uganda webato babuukire ekoledde kakati kolanga ekituufu mu mutima gwo nga tokola kusa abantu bantu basobola kubeerawo bbanga myaka na myaka abantu bannanfuusi n'obanga bakwagala nga semogere batuuka ekiseera ne bakukyawa n'omutwe gunnuma olunaku lwe nalaba kuona omwana ayogerera emipiira ng'akaaba namanya nti waliwo ekintu abantu bakola kabampaane sitwago yonna efudde sitwago njaga tukise sitwago ekendedde amaanyi lw'abantu befudde bagyerimbikamu kati Museveni aba atuukiriza ekigendererwa kye ebisirusiru byefuze sitwago ebitasobola kujja ku leediyo okunyonyola abantu nsonga ne bagitegeera bye byefula bye bitegeera sitwago okimanyi waliyo ababaka abateeseza ku TV naye nga omubaka ali ku TV kanalabye muwadde atutte wali ebitiiyo netunulidde muwadde ne musaasira nku nnyingi nane opposition erabe n'ebibaka ebisirusiru tugenda kiteeze eyakutta ekitiiyo n'omusenyu bwageze kuyola kasasiro kujjayo mirambo yatwala ssente z'oli akiikirira abeeri simanyi muwadde yetta omusango gwa gundi guno ogwa Sebulime famire gwera oyagutwaguwa ne Segi n'atulyamu olukwe ziryatandika okwogera ebyama omusango n'agutunda n'atuleka mu banka nantaba n'akolomira era Segirinya bimu ku bimuluma kati kanjogera ebyama Segirinya ekimulwazizza nantaba yamugamba Segirinya nakuloga nakolomira wansi bakonti nga twabonaabona n'omusango mu Uganda bobeera ku mazima bakuloga bobeera ku mazima bikwano bye by'opposition bikuwarana kati ennaku eruma Segirinya kutambulira ku mazima nantaba yamusanga Segirinya nankubiranga akaaba nantaba ngambye yandoga era Segirinya bimulwadde bimulamuyiza n'okubaamu eddogo oyo muwadde omusango tetumanyire twakuma omusango wa Sebulime twabonabona mwatwa Juliet Zawede ntimwegayira awerera abaana omusango bakaguzanyirawo bakakolaki bunda Uganda butande busirika gajo nonobula gamusirika nnyo
buli abagoberera embizi binayo kana kabibonebone keisi kana kabitekeke ekikolimo Bira veme chinta buli chyo tebisobola kulaba bafere kayimba tebisobola kulaba ababbi the king promise byo bigoberera bugoberezi kati omusango gwabulirawo ogwo gwa sebulira sebulimo omujigiro naye akasire kayizo kwa kagutunda likafuna lisete fenna kwetuluma twina mugalo waffe case kwa amale point point njagala tugendeke wa case ndakatuna genda wa case mayinawe ochamuka case nze mulese gwa mulese nange kamalo sebesa abantu kule ayite kuyange ayite kuyiyo gwa mulese kubira kadima case bana Uganda bave abampulira ku BTFM wabagambe dabawu bwe mutave mu kuchamuka leka njogere ebintu byange bwe mulabanga omuntu nga ajja wano ku radio ku beat ngagamba Kyagulanyi tasobya simanyi ndia wa Kyagulanyi malayika Kyagulanyi katonda wala asono muita katonda zisiri chikola teri muntu mulamu kabe president Biden kabe president Museveni kabe Bobi Wine bwali fugegwa tali bera katonda taikisembera wadde empeke ya katonda wadde malayika ya katonda alijikola ki ne waliwo abantu benda banabi abufuzi abajja kuno ku radio ne bewanyise nnyo Kyagulanyi mukatonda gabazanyira ku bantu tasobya mutasobya principle tagambwako bebasinza to kumutunda bana Uganda ekizibu kya mbebe opposition abatali bamwe tichoregeza nti opposition abatali bamwe nti abo opposition basinza okumira Museveni mu buyinza bazenya pasi ze magazi kati ba promoter agambi bagenda gulu BTFM kayimanye ampulira ba promoter bonna abategesi b'ebivulu sale musale yabayita ayegere ko esonga atu bagenda kwogera ku revenue mugenda ddi nze sigenda ali sigenda wakabampani ngoli promoter sigatenga ndi mukulembeze nenda galo endagano ne katonda ne mugamba kama mwendi banzizemu okuva ku mulamu anzita nga siba abantu balwa na abantu bakabampani bayina makulu aba boda boda abakubedo te bayina makulu ezendo te zina makulu ne ngamba mukaba mwendi damo okusesetuka kola ki bwana linyingira mu struggle sajingira mlo abantu kumpano bakunjagala nakola ndagano yange na katonda kati bano kibi kyogenda sekibi ogenda bagende era mba ogira bakole ki naye nze nakola ndagano tisida mu kwesembereza abantu be Museveni ozo ziba ntondo si ntondo ndi tosobola kutunula Museveni basale musale mu maaso boti no sigala ngo kyali kumulamwa kyekuba bizonto ndio bango oli solid otyanga bajjo bali abasajja bayine eddagala sale musala kutunula maaso boti no ulire ekisane Museveni kakati ngo yaka kusigala kumulamwa gwa bana Uganda tubasemberera ogambe kyekuba bani bazonto bange balya nze sibanyo babali bate balya sibimanyi sogera kalebule naye kibakuba nti zato yenyini yazina ayogera zoto yeyekubye mbunagenda naye salya kati asobola okugenda yo kakati mbadde nkugamba revenue manja era yuwala engenda kugitwala mu kooti yantekako n'ekivulu kyali yenisiki nekitali kyange bagamba manja milioni 4 nenga bwe biseera ebisera mataddeko sente busifayiringa simanyi objections batekeddeko emisoro mingi naye sijja kuvunama ze sirivunamira gavumenti eno era revenue mwagala mutwale buche mwagala sijja kubavunamira sijja kusoka genda gulu wa genocide kunyamba genocide ande kenfe kuba si ye Uganda obukadde bino bakubanja mbo alien sikini bankuba omusoro wa milioni 10 sikola nga kushoya alien sikini muya kumwajiri muna Abitex Abitex ne babanja Abitex bambanja lukaga bambanja obukadde lukaga ngende wa genocide Abitex ayino genda kwa ye president yize siri president just sina yo kifo kiriawo kali Abitex wa meeting asale aba meeting nga mukulembeze munne naye nze ngenda yo ku capacity ki ngo mutegesi guno mulimu gwa mugoba akati Abitex ye president wa promoter neketi bo bayine dembe kwanga niwe baba genda wa Museveni nga bakulembeze tobanenya sibanenya ate baba na Museveni egenda omuntu asira kati omuntu gwendenya nga mukulembeze nga kasita sekitto nga katikiro naye omuntu gwe yenze bajjo nga tingenda kwogera bindi ku level ki ky'ekintu ali wasale oba Museveni nze bajjo awo ne bazonto obanenyeza bayina kibiina kye bakulembera nenda nje gatubera realistic maisa kakogera kabampani bongamba nti gwa Abitex oba ketti babbalamu nti nkulembera ba promoter na meeting salenga mu capacity y'obukulembeze sikola nekati bajjo mukasa Andrew Alifonsi mu meeting ku level ki ndi mukulembeze oli kafenyere bugga kati kasalenga namuga tugera kugera ndi n'abantu benchikira mba promoter ate nga toli nti nina group chichi nina sako je nkulembera bwemba mu kifo ky'obukulembeze zolo kujja ne mo kyuse nnyo nedda nakola endagaano ne Katonda zinaga Katonda kanfo obwavu kandi akatonda nga kekange
koli akatono nga kekange kakekako kubanga ngenze okulaba teri mugagga yetise bintu byansi eno teri agenda nabyo era bazonto banga baalidde bakimanyi mu mutima beekube mu mutima nti bino ebintu si byakolera kabampaane w'abantu byakola ndagaano yona Katonda ate kankikuyigiza kadima ku leediyo Katonda yekayaga bafeva tebakulimba bana abantu osobola okuba Katonda ekintu kyokola mu mutima munda kyekijja Katonda akiteeka ku feesi nti bajja mufere base mufere nti abantu abasinga bannabyafuzi abasinga lwaki bafa baavu n'obulaba nti oli yali MP n'afa nga munaku nti aba yazanyira ku bwongo bw'abantu nga kyabagamba sikyategeeza ontegedde bulungi that's why buli ava mu parliament aba masiikiini nti yazanyira ku nnaku y'abantu bakola nnyo ebintu abantu babaagala emisana ng'ekiro bakola birala ekizibu kya gavumenti eno nekigiremeza mu buyinza bannanfuusi era ekintu ekisudde Bobi Wine nti sitwaga agirimu Bobi Wine yekka baali nabo balina ebigendererwa birala naye bw'ongamba nti Bobi Wine sitwaga agirimu yekka bano bawayiswa mufumbiro wayiswa mufumbiro mutuufu mwali mpuliriza njogera ku levo bwe mba njogera sitwaga agirimu yekka be yasindika mu parliament bakoze eki ng'ogyeko bazaako abawogana bakaje bali bamoda nku nyingi je bali bachiki bakoze eki yatutebi ekiti yekimu kijewo kasasule entumu n'entumu ganda tukyatwalidde bantu ate abafere kakati ekisinza okumala mu sitwaga amaanyi abantu be mwasiga abantu be mwabo obuyinza batuuka eri Museveni n'abagula Museveni yagula b'empipa opposition nga 40%. Bwino nze muyina. Bwino nze muyina. Abannu bemupi abasinga bagule. Kyagulanyi yamanya yagala State House. Nejine emirandire gyandi muyambi gikolera jjajja. Kati sobola kuwangula. Kyagulanyi omuntu asobola kujjako Museveni nga talina mirandira gino. Kale otegedde obuzibu buli. Bwe tunakwekanga ebintu bino. Bannayuganda ennaku egenda bwe bannayuganda bawumba tutu abasinga percentage ennene naye ate abo tubayamba okubazibula amaaso nti b'osanga Lukwago mpuliza gwe kadima Lord Mayor struggle agirimu bwomu actually bw'obala abantu abali ku alaali mu Uganda nti tebaagala Museveni oba tebaagala gavumenti baagala gikyusa bali basatu Lukwago Besigye Bobi Wine oba muddaka yandi baani yogera abalala oliwabumba sikutegeera kugambye Lukwago abantu bangi yati kati basinga bakolera jjajja yogera ngwambase ageregadde ko ambabi gole mugisha muntu oyo sijja muwayiza kuba simumanyi Amuriati oyo wa jjajja yogera nandala wa jjajja lwaki adda kusaidi eri kubugati wa jjajja sekunda kusaidi eri babuzaabuziza abanaku ebbanga ddene ekizibu kya wa DP kati njja kuvuma oludde oli ayina endagaano lijjajja ate naye muleta mu conversation kati bwe nkuvuma bamukyamu kakati ekizibu ky'eggwanga Uganda ampuliriza ekizibu ky'eggwanga Uganda abaagala okuleeta enkyukakyuka tebasikwa basatu kale waganye keizo okwogera mpuliriza kyengugamba kumulamu omulala nagenda kumulaba munnayuganda this time nkuzibudde amaaso mulekerawo akalulu kamukagulanga ne sabbuuni mulekerawo bawanga obugoyo obwokwambala mpuliriza temuddamu kusindika malebe makalu era bannayuganda mwene MP wabanga ajja ng'ayogera katimbu yeefula ali ku saidi ya Kyagulanyi n'okuvuga Museveni mugambe bajja tugamba olidde bekalu mukole simba muwanike ekigo batuka nze ndagidde kati mumuwandikiranga ekikondo waggulu bwe munemugamba bajja tugamba olidde bekalu omuntu atakubeereddewo nga wakamulonda kalulu ku lunaku olwasooka nakikujjukira 225 ne 226 olwokuba ayagala kalulu mugambe bajja tugamba olidde bekalu ekyo kivumo ndikisasulira mu kooti twabigenda kate era mugenda kulanga percentage y'ab'MP yeyongedde abawaana ennyo Kyagulanyi n'okuvuma Museveni kuba ye password ebatwala mu parliament so singa baali bakikola nga kiva ku mutima tutuyambe abantu bano bave mu nnaku ebaluma ompulira bulungi singa Uganda eri wala era bannayuganda muliriddwamu olukwa abantu abo bemwesiga ennyo ku mitendera gy'obukulembeze bannansi bakwesiga ne bakwawo office nga gwe MP kati Kasasiro yandikubye ate abantu ekiteezi Kasasiro n'atuuka okuyiika natta abaana nalabye abaana nenjagala okukaaba omulamo gw'ekiteezi gutuuse nenjagala okukaaba naye nga ekiteezi balina b'MP balina bawumani MP balina abantu ab'amaanyi balina City Council Authority balina executive director ekiteezi twabadde wadde ambulance polisi yatuuse leeti nga muyina abakulembeze odda baba bagasaaki ate bwina ndaga nti sente z'ekiteezi badde nga bamubbiramu sente nnyingi ne contract gye bawa owa Kasasiro nayo yali nguzi okugifuna